Wabukedde nkya ya leero ng'ebiwandiiko eby'olumaggamagga ebiriwo biraga nga Amerika bwessuza bannayuganda abasoma 30,000 nga basinga bagenda kunoonya mirimu abalala kusoma. Newankubadde waliwo abamanyiddwa era abalina obutuuze, waliwo abagwira abatali mu mateeka bangi abayagalya mu Amerika ekyawaliza gavumenti ya Donald Trump gye buvuddeko okutandika okubayigga ko n'okukalubya ku mitendera egiyitwamu okufuna ebiwandiiko ebikkiriza omuntu okugenda mu ggwanga lino. Kyokka oyinza okugamba nti Amerika gyekomye okunyweza nnatti ne bannayuganda bakomye okuyiiya nga kaakano kizuuse ng'ebyamateeka babivuddeko nga bangi batandise kweyambisa ebiwandiiko ebijingirire beesogga Amerika. Okutangira Namugingo ono ab'ebyokwerinda ku kibe kya Amerika batugambye nti bakutte abantu 43 nga bavunaanwa kwagala kweyambisa biwandiiko bijingirire. And since July of last year of 2025, we have had 43 people that have tried to use some sort of fake document to obtain a visa to go to the United States. Those 43 people have been arrested. All right, they've been stopped in the U.S. Embassy and they have been handed over to Ugandan police forces for prosecution. Mu kabiga kano waliwo n'abatandise okweyambisa obutamanya bw'Abannayuganda okubanyaga nga beefudde bakayungirizi. Do not use fraudulent documents. I cannot state that enough. That is where my team comes in. I have a team of people that do nothing but go through visa applications looking for fraudulent documents, looking for people that lie on their visa applications. Please do not lie on those visa applications. For a visa and you have been denied a visa for submitting false documents, you're put on a list and you will not be considered for a visa again at another time. Kati okwongera okunyweza kaweefube ono bazze bateekawo obukwakkulizo omulina okusooka okusasula omusingo gw'ensimbi kiyambeko okukendeeza ku bannayuganda ab'essogga Amerika ne batadda. Recently the US government instilled what is called a visa bond. If you receive a visa, and you will be told after the interview whether or not you receive it, the person doing the interview will tell you how much you have to pay for the visa bond. Please do not pay for the visa bond before you receive the visa. There are people out there that are trying to separate you from your money, all right? Therefore, don't let them. Poliisi ya kuno erabudde nga bw'egenda okukangavula yenna anaasangibwa nga yeenyigira mu bufere ekika kino. Middleman usually okulabula kwe tuteekawo first and foremost abantu bwe mba temubakozeseza ba middleman bo bazikira bokka. Naye naawe middleman of course olina okumanya nti bwe tukugwako ebintu tebikutambulira bulungi. Tukukwata ne tukuyisa mu mbuga z'amateeka ng'amateeka bwe galagira. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.